Kale Aisha oluvannyuma lw'okutuuka mu kyalo kyabwe gye babadde bamututte ne basanga nga bazadde be ku kyalo baasengukako dda mbu baasengukireyo ku bizinga by'Essese simanya ku bizinga wa munnange Mr. Ken abaye talina kyakkola mu kalakaasa jjukira ali mu mitambo gy'okuba nti ayamba ku mwana ono mwana ali lubuto talina yadde n'owooluganda amuliko omuntu amuliko Mr. Ken naye jjukira naye tamumanyi nnyo kiri awo wabula akola mwoyo gwa ggwanga era mumwebaze nnyo Mr. Ken ono mukalakaasa mumwebaze nnyo omuvubuka ono akoze omulimu gw'amaanyi. Aisha ono yeegayidde Mr. Ken n'amugamba muganda wange tondeka mu kyalo jjukira mukalakaasa ono abadde ayagala kukwata Aisha mutwale wa chairman gy'aba amuleka naye Aisha neyeegayira Mr. Ken n'amugamba muganda wange tondeka eno nzizaayo tugende ffenna. Ne wabawo abakyala bamuziza kisaaba asobodde okuba nti ate bajja ne bawa Aisha ono w'okusula era nga w'obalaba mu katambi bali mu kuvuga nga bakoma wano Kampala Aisha bamukomyawo e Kampala naye ennyongera okubakoowoola n'okubakubiriza gwe wenna ayendyetaaze okuyamba ku Aisha ono tuukirira Mr. Ken oyo mukalakaasa oyo Aisha mukyala munnammwe abamukummalinga muwala wammwe byayitamu muyinza obba nga mwali mubiyiseemu oba okitegera so ayina kyasobola okuba nti ate asika ku mukono Aisha ono tuukira mukalakaasa oyo osobola okuba nti ate obeera ettaffaali mu kuyimuka kwa Aisha. Njagala nsooke nkutuuseeko Aisha ono nga bamukomyawo e Kampala nga bamujja mu kyalo gye badde bamututte oluvannyuma lw'okusanga mu kyalo nti talinayo wa luganda lwe yinayina gw'asanzeyo bonna baavaako ku kyalo baasenguka dda. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu vidiyo yiino. Ni bulungi tudda wakati ya Kampala. Hey. At the business in Oh, mira batani. Jewa yuko Mr. Ken. Zabadde abuuza nti Aisha talina baganda be bonna ku kitundu oba eŋŋanda ze. Tetuuka. Zabadde abuuza nti Aisha talinayo ku ŋŋanda ze oba baganda be oba abantu bazadde be bonna ku kitundu. Kyakuli ku kyalo. Can you send the number? I want to deposit some command. Ono mugambe na enamba ayi yao bana. Namba eri awo ku bayo. Namba eri awo. Yindi gyolegerese bya 18. Mr. Ken. Wanji? Aisha ali atya? Yao. Ali mukwebaka. Bannayinze Aisha embeera gy'alimu nze njitegeera munnange naye katusabe ofune bambi obuyambi. Akusabira ofune obuyambi era obiyitemu byonna Mukama akutaasa obiyitemu byonna. Sabira busabizi. Mr. Ken. Ngezezaako okukubira naye simu yo nga togikwata mukwano.
Wanje? Labika netwaka. Aha, kati tuli kuti mukwano. Anti nze yabadde yagambye nti mumuleete ewange ku Ntebe Road. Ate kati obuvuga muli simanyi ssaawa ze nalika kuba tetulina we twabadde. Ate ziri mu ssaawa 2. Lugendo luli mu ssaawa nga 6. Okitegeera. Kati tugenda kukola tutya mukwano. Kozi simanyi mwe muŋŋamba bwe kiba kiganye then it's fine, no problem. Kampala will let you know, but if not, if it was failing, then mba ngenda kunoonya enkya. Kale mukwano, it's fine. Bw'oba tolina mafuta ajja kusasula amafuta. Hello, Mr. Ken Wasibyo. Nagali mugaweddemu akalimi kakyamuseera kati bw'oba ogambadde bannaye mba neesiimye kati. Mpe namba nsooke nkuteeka emitwalo 5 egy'amafuta mukwano gaba gakuwedde. Era yennyini gy'olaba awo kuba n'amafuta bannange eno beringa tulinga abagenze Kalamotti. Bwe mutuuka ne mwogera. Enasembyayo 18. Nkuteeka emitwalo 5. Wasinga. Bulira amannya. Unasolabako erinnya lya Nyanzi nga yeeyo. Nyanzi, okay, bwe mmala oteekako ngenda kusindikira screenshot ku WhatsApp. Nawe mukwano sweet bannange. Naye bannange bwedda wali akazikiza. Mr. Ken Wasibyo otya? Bagenda tubiirayo eno kweri. Ndaba akazikiza. Mr. Ken bakubuuza. Wanki mukwano oli otya sweet wange? Ndi bulungi oli otya? Bambi Mr. Ken mbadde nsabako okukugambako. Olaba ku kintu ky'oli omuwala oli ayajja n'anyoonyerezaako oyo omuwala yajja ng'ayagala kuyamba oyo omwana byeyakola twabiraba. Mr. Ken buli omu agenda kujja ng'agamba nange Aisha mumpe nkole bwenti. Aisha mumpe nkole bwenti naye bw'otagenda kumanyira muntu ali mabega kikolwa ekyo. Badde nsaba bw'oba okola ekintu ekyo. Wekkaanya omuntu oyo mutuule bwe kubeera nga chairman w'oku kitundu obanga like the police okonfirming nti oyo omuntu ali mikono emirungi. Mr. Ken oyo omwana naffe tukonfirming nti ali gwe nga gw'okonfirminze nti ffe bwe tuba twagala muyamba ng'obubaka bwonna tubuyisiriza mu ggwe nga gw'omanyi Aisha w'abeera gw'omutulaga waali obutaviirako nga ekintu kiri kyeyasanze emabega. Olwaba abantu abadde baagala nnyo omuyamba nga mwayitiridde omulala. Ndabye kati ekimu kiri kimutoka. Either tumufunda w'abeera oba ne tumusondera ssente z'okufuna ennyumba. Z'okufuna ennyumba. Nanti kati Mr. Ken eky'okufuna ennyumba n'awaabeera olina kubeera nga gw'okimanyi n'oyo omuntu gw'ogenda omuwa naye nga temugenda kukituleetera media nga gw'otuleetera Aisha. Gwe kennyini not everyone ayagala okuyamba Aisha amusange waali. Nga kijja okuyambako oyo omwana okubeera safe olw'okuba oyo omukazi tatudde. So bambi ekyo kyembadde ngezaako okuteesa naffe nga ffe abaagala okuyamba tuyisirize muggwe nga gw'otuusa obubaka. Wangi? Oteesezza bulungi tweyanzizza nnyo. Kale Mr. Ken nange ennamba ngirabye era ennamba yiyo ngirabye nange ka message ojja kalaba. Kale. Ngenza Mr. Kale nnyabo. Naye baaba tutuukire Kampala ndaba chances tolwamba tukana mu kkoota yaabwe. So lazima tulina okufuna tugenda kweba. Osobola? Ndaba kimu nga tuba tulina kufuna watu abamu. Tulina tulina watu atuusa.
Bulungi. Siibye bulungi ate ggwe. Nze siri bulungi bannaye. Okyagirabaawo? Aisha agamba atya amulaba tayogera asirise. Hello, Miss Ken, how are you? Papa. Essimu. Ate ngiri kupapa. Bakubuuza. Jabayeko Mr. Ken. Mr. Ken nze kyembadde ngamba ntensa tesa like buli omu alina ow'endowooza ye nga nze mbadde ngamba Mr. Ken oyo omwana gwe tuba tusazeewo okumuyamba tumufunire w'abeera tumufunire n'omulimu kuba subirayo omuntu agenda mulabirira ng'alina olubuto alabirire olubuto alabirire n'omuntu omukulu nga ye takola. Nze mbadde ngamba tumufunire w'abeera oba tumusizawo oba ki mwenyini yeefeeko kuba kati mukazi mukulu asobola okwerabirira neyeefaako ng'alina kyakola. Naye gwe omanyi omuntu okulabirira omuntu nga tamulinaako oluganda kusiganya abantu abalungi gye bali. Naye kati omuntu okulabirira ng'akulabirira n'olubuto lw'omunange omuntu aba tasangika. Kati nze kyenteesa oyo omuwala Aisha Mr. Ken mufunire w'abeera oba mupangisize oba akazigo ka mitwalo emeka oba 10 naye nga tumusizeewo nekyakola kuba tewali agenda subira tewali ajasobola mulabirira paka waana yazaala. Fine tubeere nga tumuyambako naye nga naye yeeyambako. Ate nsaba omubuulirire. Nange nja kuba musanyufu ng'eyo kampeyini egitandise n'otugamba nti mbafuniddeyo omwezi lw'ebiri